Who's the late Janet? Who's late Janet? Janet, that I think has died. Why wasn't she at the swearing in? Alright, Honorable Minister Balama abamutadde ku kazito omukulu Dr. Nico kyamukoze olunaku olwaleero video eno sana gyerabirako naddala gumunankyukakyuka ali Uganda agobera politics wa Uganda video eno yonyongera okujjukiza agimpereka like bwoba omaze subscribing wegete ku mukutu guffe guno olunaku olwaleero omukulu oyo yabadde akoze live ye amanyikiddwa nga Dr. Nico naye we yatuuse ku live omukulu Balamu n'amukubira essimu kitegeeza bano abasajja batandise okubeera nga bahulira akazito okuva ebweru w'eggwanga Uganda bana basajja naddala bali mu international community batandise okubeera nga bakola ki nga bateekako nnyo amaaso baagala okumanya lwaki bawagira nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Kyova olaba omukulu Balamu yamukubira essimu mujjukire bulungi kino Honorable Minister Balamu Minister wa President Yoweri Kaguta Museveni olaba okukubira omuntu wa bulijjo akitegeeza waliwo ekiriwo sokololize omukulu amukonfamingira tino Janet Kataha Museveni ayinza okubeera nga yaseka mu video ayino at the swearing in. Why wasn't she at the swearing in? Janet Museveni. Yes, we think she's dead. Don't call our mother of nation. She's not a mother. She's very evil. Under her, yeah, the whole education system of Uganda has failed. Why are all you guys sending your children abroad for education? No, it has failed. When you call me, I give you respect. I want you to apologize for calling our mother Janet. She's Mama Janet. She's the mother of the nation. You know, you all these people. Why haven't you given respect to Yasin Kavuma, who was killed by security forces? Why haven't you paid respect to all those that were killed in Kasese? Why haven't you paid respect to Ritam Nabukenya? Yeah, or Frank Santessa? This is selective. According to you, this family has more rights. No, you are believing in God, not so. According to God, every human has value. But for NRM, only the Museveni family has value. It's not like that, Honorable. Alright, we going to be the kumabali hamugano Alex Voice omufumbiro final avuddeyo nayogera ku judge yavuddeyo natabukira government ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'abategeeza nti omukulu w'ebedala mwamusibira bwerere talina musango n'omulemesa okuzika mukyala we, which was very very bad. Video ino soko gyerabyeko byadala nze ndabanga bana basajja bayinza obutamalako kino ekisanja ogenda kutubulira ebyozo bye naawe mu comment section olaba bannabo bennyini batandise obavaamu. Oh my God, sokola omulamuzi yavuddeyo n'ayogera enyiike bwe yawulira ne bwawulira ate bwe yabadde ayogera ayinza okuba yaleese yagambye mu examples ennyingi n'ajjayo example emu eyaani eya Waiswa naye era bwe tujja mu kye yayogedde yagambye nti emisango gye bamuvunaana si minene kugaana muntu kufuna ki kufuna bbeero bino byetuze twogera ebbanga lyonna n'abagamba nti bannaye tiimu judiciary bawambuzi baliwa bakityo baliwa bano be bantu ensi yonna naddala abantu abali mu siga eddamuzi abamu ku bo beemulatinga be balabirako okukola ekituufu okulemera ku kituufu okusinga okukozesebwa n'olwekyo omulamuzi fe era nga bwe badde endowooza yaffe tugamba nti si buli muntu ali mu ofiisi ezo ze batuulamu nti n'endowooza y'abalala be tubeera nabo gye tulowooza nti nno naye gy'aba nayo. Alright, we tubitadde ku mabbali finally gino Muhoozi Kainerugaba alaze saidi ye entuufu ebyadala ye yamazidda okufuna omulala agenda okureplacinga Right Honorable Speaker Anita Among. Njagala kumenya ebirowoozo bye mu comment section mulowooza kirungi omukyala nga yavuma Central Region naye Katonda atandise okubeera nga amusasula obadde okimanyi omukulu amanyikiddwa nga Justin Nammere abadde amulwanirira ennyo naye bamuwadde ebibye Hajino Muhoozi Kainerugaba yagambye nti no mu stock empya ya NRM kuguno omulundi abamu ennyindo zaabwe. Oh my God, kyayogedde awo nange nzikiriza nti no omusajja waya ziyinza okubeera nga teziriiko ha bulungi. Ngenda wankupulengira luno olutalo njagala oluwulirize naye oba nga olina headsets ziteekemu kubanga ebigambo ebijja oh my God si teziva mu bantu ziva mu nsolo nga olaba full figure wamu n'abalala sokola we video. Bwana ensi bali kutegeera gwe mulambo gwe. Ensi bali kuzuula bakuzuula bakumanyi nti oli kikoli mu yo snake. Oli kikolimo. A woman of a cash.
oli kikolimo yenjera ne kikolimo konna gulingo mulyango gw'essabo oba limbo wali olaga limbo oyesa sipiika oli amabanja assewo kati omwekubisaako ebifaananyi oli amabanja abantu bajja kukyawa ojja oletedde amongo okumukyawa olw'ebikolobero byo gwe mukazi gwe ovuma nga nsiza Anita Amongo omwetedde okumukyawa n'okumwetamu olw'ebikolobero by'okoze abantu ate tatannakubuuka naye njagala abantu bagatte datisi ntono nnyo njagala abantu bagatte datisi ntono nnyo gw'ozungire ewa sipiika era gwasanga emmotoka eyo ne weeri gwayogeddewo Kabata teyalina mimwa etasobola kwogera weeri wagende wamma unaakuwa obusene n'omubuulira emmotoka eyo kati ensonyi zonna ozitunuliza Kabanda olemedde okutunuliza eyesimbye ne Anita Amongo okutta abalonzi ba Anita Amongo badisorganizinga otandise okumuswa psychological omukuba ate mama maleto omula mwagobaganya muwala wa mulima nyanya Asia lwa busezinga kusaza kitamba wesiba ku family wajitata nayo nawe bikolwa byozokola kitawo tomumanyi lwaki nyokote ya mukugamba lwaki wakulira wanifa kaboya oboye kitawo lwaki bakuliza ku bali bakuliza ku lusalosalo lwaki tokimanyi kitobana nyini zetodanga muno ntobanirako ogira kasajja akamala empewo konake kamane kavana amazima matako naite kasobola kukumatiza gwe eze mpompongo mazoyina gwe oyina akasolo kakulinga lwera oli awo likiyigira buli omu ekiziniro kiri awo buli ayagala zina ayigira ku gwe obulungi bwe weewana n'ofuna aka akasajja aka akantu akaana obusamba boy konna kali right kali ambukagula ennyumba ng'agigulawa akola mulimu ki bulenzi buto kwagala kujja kulya kugwa mu mpompongo mazabakazi bakulu kugwa mbirwadde na biwundu kubanga tebwagala kukola akola wa akola mulimu ki nyumba kinno nyumba kile talina wadde olubalaza wadde olukuubo wadde shedi kikazi kikadde kwebuza magezi tewali bakadde banno zo siga abantu endwadde bonno basiize endwadde otambuza bulwadde oganya okufa wekka kibuli okusimba munayina ddagane kireekaaniramu eyo bulakayo yabalamu tunulira ffe abalamu ondabe labanzo ondabako make-up omumwa gwange ogulabako ki oyina omumwa gwonna gwetega nkondo wabutika akasajja mu public no abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge nga ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabutika bananga ensi yonna nesanyalala toswala lukazi gwe wabitika akantu mu nsi mu buteeteeyi buno bwa dotisi buno bwe tusibamu obusiimuula ndaba esaati gye nnyambala nkulageko lukwarale nga bulimu n'ebituli oyisa abagenyi waka nga n'ekyokuba tewali akasowa katunda ne kaggwawo nobeera mu maloogi ne bakukulukuunya buli wamu n'amalusu toyina wadde akamiima n'aka teri muntu alina mimwa giringa lugaliro yoyo akalimwe n'abeera ng'amiima omusajja tunulira emimwa gyange otegere nti ffe tuyonka abasajja ekiri ku mmwa kyekiraga awali wansi emabega umpompogoma malaalo wegwanyiza abasajja ogenda okuleka ogenda mu parliament okuzina abasajja babano ogenda kolayo ki gosana tesa gwe mazi obeere no ku TikTok onereka nayo TikTok we blogger oli no joya samira osoba kutesa ki gwe
Mukintu ekikomeze eggwanga kikufaanana kuba oli kikolimo oli mubbi typical you were convict amalala amakadde gano wetagana kusuula ku jirikiti gwe kiki kyosobola okutesa mu parliament kitubuulire Kabanda y'omu ku balayidde bagenda okwonda Anita Amongo Kabanda yesimbe kwa Anita Amongo bakwa deputy speaker ovuma waki ekibi kikulumiriza akube emmotoka n'ogitwalira mawu n'akuwa ssente kato psychological obuzaabuza batamanyi diversions omanye bya Kabanda byamanye bya Mongo manye Kabanda n'Amongo gomanyire Kabanda oli mubiwe green snake Kabanda yabadde wana negayira bikaseera yagamba nti Amongo tukoze tutafulu figures nywe kizina zina kino ekirinde kwa kaluluka gwe kirinde ke kizina zina zino